Parliament ya Uganda erangiridde ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokutaano omwaka 2023 wiiki ejja okuddamu okuyisa etteeka erirwanyisa ebikolwa eby'omukwano ogw'ebikokojo. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yagobye etteeka lino era yalizzizaayo eri Parliament eriddemu okulyetegereza. Bo abakwasibwa omulimu gw'okutambuza amafuta okuva mu Uganda mu disitulikiti y'e Hoima okutuuka mu bitundu by'e Tanga mu Tanzania basuubizza nti mu bbanga ly'emyezi 7 okuva kati bakutandika okusima omudumu gw'amafuta ogunaatambuza amafuta gano. Amyuka akulira kampuni ya East African Crude Oil Pipeline eyaweebwa omulimu guno John Bosco Habo Mugisha agambye nti enteekateeka y'okuliyira bannannyini ttaka n'ebibanja omunaayita omudumu gw'amafuta gutuuse mu bitundu 9 ku buli 100. Ate ye Lord Mayor wa Kampala Ssalongo Erias Lukwago ng'ali wamu ne bassentebe ba zi division mu Kampala nga beegattiddwako ababaka ba Parliament okuva mu Kampala olunaku olw'eggulo beenyigidde mu kulonda kwa ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku makubo. Mbwege twegabadde amawulire gaffe mbufunze wano ku 107.9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Mbadde Nansumba NATHIIRAH gakusomera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.